nnyo mumpi wenviridde Kampala nga police emmotoka ekitute ku CID headquarters bannamawulire bagikole ki kubanga yo police yeetaaga okujja mu mmotoka emaze obikola ki bye bigiyamba mwabenaale muba ani kirunda ekirimu mwe kimutusasula mwe mulya ssente ffe tudifendinga kati enaale munemukke bino mwe mwalibadde mubikola ki mwebase banyirira bambi ffe tumenyeka waliwo abagambye omuntu bamukuba bwatya amasasi n'avuga emmotoka nonsense ffe tuli bavandimwe tuli balwanyi ekyo kyona mukimanyi ekyokubiri Firidi Masho Idi Amini Dada bagezaako mukuba amasasi ne balowooza nti bamuse n'avuga bodyguard we paka mulago ekyo social media TikTok ekola ki ekirala temuwulirangayo nnyonyi zigwa abantu ne bawona temuwulirangayo muloka ebadde esaanyeewo abantu ne bakola ki ne bawona kamalirize waliwo omusikolo bamuyita Napoleon Hill ekigambo ekyo Faluku nakikugamba omuntu bw'ayogera obulimba ebbanga ddene nga teri avaayo n'amazima abantu bagafuula maki mazima enaale yemmwe bugingo beera mugumu totiitiira yongeza na muliro bavunaana bugingo nti adifendinga NRM ne President Museveni ne bamulumba mbu adifendinga MK Jesus tulabye bannaddiini abasiibe Kyagulanyi nga bamusabira. That's the Uganda I dream to live in. Bugingo oba asabira Museveni amukole ki? Bishop omulala oba osabira Kyagulanyi mukole ki? Gwe lwaki onsalirawo gwe nnyina okukola ki? Okuwagira. Mu abaana ba Nuupu kambabulire. Bwe bamulowooza nti mujja kutiisatiisa ffe temugenda tukola ki? Tutiisatiisa. Mu abeenaale babajooga batya nga mwe muli mu buyinza. Kino kikigiri. Mama wange yafumba ate ndya neiba. Abeenaale babajooga olwo muliva mu buyinza. Oba balina effujjo bweriti nga tebalina police post. Katonda bw'ali bawa CPS tunaasula ku nsi kuno. I can assure you. Bwe muba mulowooza mugenda kukola effujjo mututiise tugenda kufiira muki mu Uganda mu. Emuka sinafuna opportunity kugira bakona abana bagirabyeko ne bifaananyi abirina. Gamba mulimu amasasi bwe babala kituli ku kituli. Mulimu amasasi ebitulinga 15. 15. Ye Musumba olabyeko ku biwundu bye. Ane atugambye bibiri kiri mu mugongo. Era omusawo abaddewo. Atugambye nti batazewo baleme kukitunga. Kiri open. Omusumba yakinyumya agamba nti there was a voice. Yabadde ali waali nerimubogolera nti vaawo. Mu kuvaawo yajjewo wano erikuba mu mugongo nebizaawo. Yawulidde voice ng'emugamba vaawo ng'amasasi gavuga. Endidde yagamba nti nawulira voice endala ng'emugamba tovaawo tewenyeenya. So nakka wansi n'aba mu kifo kimu. So kati lino lyamukubye wano ku mugongo nerimuyuza omugongo. Esaati azikyusa oluvannyuma n'essaawa tewera agenda n'akyusa naye oba dressing bo bajja singa buli ddakiika. Lwaki basazewo mujjayo eri mu ddwaliro ne bamuleeta ewuwe? Influx. Ojjukira ne ku COVID-19 abantu babatwaliranga ku mbooko mu ddwaliro. Remember? Naye yaganira awaka. Treatment y'awaka ye ja trustinga. Waka is the man of the people. Lwatwalibwa mu kooti mwayize ayikeza Bible. Kooti yajjula. Abantu nawe you can imagine olaba wano tujjudde n'amayumba. You can imagine enkyane bate mu ddwaliro ly'emulago. Nge visionary person ategeera nti tekinetagisa kubeera wano kambeere abantu we tutagenda okujamingira na ku inconvenience nga balala. The man of the people. Musumba naye yafuna ku bisaku. Nze ayogera nammwe Muzeeyi Richard esaawa zino omugenzi. Nze yamujja okatanda ke yaliko ku mochari. Okumujja akatanda akaliko aka poliisi
okumuteeka ku kamokyale okumuteeka munda. Kati ebigambo ya social media we tuli wano tuli ku bulumi bungi. Saagala muntu awaayira ate oba Musumba teyafuna buzibu. Musumba yafuna obuzibu naye twebaza ekimuti Musumba yalwana nnyo ku bulamu wafande Richard amuvuga amutwale emulago. Era bagamba ati oba siyasa oba kiki tusaba kimu Katonda awummuze afande Richard bulungi. Pastor Bugingo bulijjo oyina driver dwaki kolwo olunaku yeggwe eyeevuga. Pastor Bugingo dwaki wavuga emmotoka okugijja ku crime scene n'ogitwala ku ddwaliro ate emmotoka n'emala n'ekomawo ku crime scene. Era Uganda Police ekakasa etya ensi nti ekifo ewakolebwa omutawaano ogwo Pastor Bugingo byasisinkana abatemu tekyali tampered with. Era Pastor Bugingo obuvumu yabujjawa nga abatemu bakubye omukuumi we oba bodyguard we n'afuna obuvumu abagobe abatomere. Era Pastor Bugingo bwewagoba abatema abo kiki ekyaddako? Tewafunamu kutya nti abatemu abo bayinza okukyukira oba wali totyamu nti mu mmundu yaabwe musigaddemu amasasi oba wali okimanyi nti emmundu yaabwe amasasi gaweddemu oba era wali omanyi nti baalina emmundu emu yokka. Wali toyinaamu kutya nti bayinza okubanga bayina emmundu endala oba nga emmundu yaabwe ekyalimu amasasi. Obuvumu obwo wabujja wa Pastor. Pastor Bugingo tulabye abantu bangi omuli General Omulamba General Katumba Wamala bwe yagwa mu batemu yasooka kufuna kyekango ne yeekweka nga muwala we bamusse. Naye ggwe atali trained mu magye wajjawo obuvumu nga ye General Omulamba yasooka kwekweka. Era Uganda Police dwaki emmotoka ya Pastor Bugingo okugiraga public kimaze kubatuwalira olunaku lulamba ate nga abatemu abazze batutemulira bannayuganda emmotoka ebeerawo ku crime scene bannamawulire ne bagiraga abantu nga tewaliiwo wadde eddakiika n'emu emaze okuyitawo. Dwaki emmotoka Pastor Bugingo mwe yabadde kitutte almost ennaku 2 nnamba okusobola okugiraga ensi oba general public. Emmotoka General Katumba gye yaliwo ku crime scene. Emmotoka gye baakubiramu Felix yaliwo ku crime scene. Emmotoka gye baakubiramu Jajja Ichuli yaliwo. Emmotoka gye baakubiramu omugenzi eyaliwo omulamuzi Kagezi yaliwo. Emmotoka gye baakubiramu ono Kirumira yaliwo poliisi yaliwo. Kwegamba nze mbuuza dwaki okulaga emmotoka ya Pastor Bugingo kitutte ennaku 2 okugiraga public. Era nsaba ekibuuzo ekirala kyenjagala okubuuza kituufu Pastor Bugingo omusajja ono abadde mukadde wa kkanisa ng'ayina ebyama bingi byamanyi ku kkanisa nga abagoberezi batugamba nti abadde mukadde wa kkanisa oba abadde bubeezi mugoberezi. Pastor watugambye oba baatugambye amasasi gaali 13 era amasasi ago n'ogeewoma. Ekyo nno kirungi nnyo Pastor. Wembuuliza nti abantu bano bonna be bazze bakuba bo tebayinaamu wadde kakodyo kewugoma ssasi kubanga bo si bakkiriza. Ekyo nno kisoboka kuba ebintu bya Mukama ayagala abantu batono omusajja wa Katonda. Mwe bannayuganda abawakana
ekyo njagala mumanye nti Mukama Katonda yakuteeka ku nsi n'akuwonya ebizibu byonna byonna bye wayita mpaka lwe wakula paka lwe wagaggawala asobola okuwonya Pastor Bugingo amasasi nze ekyo sikiwakana nga nze omukkiriza Pastor nsaba kubuuza ekibuuzo ekirala dwaki wamaze kutuuka mu ddwaliro wamala kutuuka mu ddwaliro general public neryoka emanya nti waagwawo enjego wagwa mu batemu Pastor ani eyakola post eyasooka era information yagijjawa nti Pastor bamukubye amasasi oba agudde mu batemu Bannayuganda ng'ennaku z'omwezi 2 nze Edmizaya natuukira ddala ku kifo wennyini we baali bakubidde Pastor Bugingo era we baakubira driver we nali nva ku airport natuuka ku airport sawa 9 ennyonyi n'endeka eya Ethiopian Airline nembeera ku airport paka sawa 5 ez'ekiro nga nninda abannona nga maze bategeeza nti ennyonyi yandeka bannone essaawa 5 twatuuka ku kifo ekyo essaawa 6 kuba nali nsala okugenda Nansa naye mu myala gyensula nensanga polisi ng'ekodoninze ekifo ne bannyimiriza nali nkubye indikeeta nsale ngwe ku maini egwe Nansana ne bannyimiriza ne bagamba nedde no tokkiriza okuyitawo ne mbabuuza lwaki abasirikale ekiro ne bagamba nti bakubiddewo Pastor Bugingo amasasi koolwo olunaku nga 2 wakati wa Kasubi ne Namuŋŋoona so kituufu ekifo kyaliwo naye wembuuliza Uganda Police bulijjo bwe tubeera nga tufunye enjego bwetyo ekifo ekyo kibeera cordoned emmotoka ebeerawo kubanga emmotoka bwe balina okunoonyereza ekisookera ddala kubanga bakuba emmotoka osanga ebisonkola ebiyinza okuba byagwa omwo balina okuggyamu omusaayi gw'omusajja oyo bagende bagukoleko postmortem ebintu bwe bityo lwaki emmotoka ya Pastor Bugingo yava ku kifo ate neekomawo ku kifo era Uganda Police muddamu mutya okukodoninga ekifo ekyo ng'emmotoka yavuddewo n'eryokeddawa ate ne bagivuga ne bagizza kati mwateekawo ekifo ekyo kiri out of use nga muwoninga abantu kuki ku mmotoka emaze okuvawo n'ekomawo era mukakasa mutya abantu nti emmotoka eyo teyava mu kifo ekyo nga nnyonjo n'ekomawo nga eriddate ng'erimu omusaayi era mukakasa mutya abantu nti emmotoka eyo teyava mu kifo ekyo nga temuli wadde essasi n'erimu erikubiddwamu kubanga mututte ennaku 2 okugiraga abantu kabadde kakodyo okyo okukweka emmotoka ennaku 2